والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أكسوك وابينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumutenderezaako n'okumusaba assa ebyengera bye n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nejjukiza nammwe ne mbajjukiza ti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya, era n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyatukubiriza nakyo. Ala falnattaqi llah walinujahid anfusana ala dhalik. Bannange, buli omu ati Allah subhanahu wa ta'ala, era buli omu alwane ku mutima gwe, oba oliawo agezeeko okutuukiriza ekyo. Tulaba mu lugendo lwaffe tutambula mu mbeera ezituusa omuntu mu kwesiima ne mu bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwannamaddala, oluvannyuma lw'okukulembera okulaba okwesiima okwekiguumaaza abantu kwe balowooza naye nga si bwe kiri. Okwesiima okwekiguumaaza kwe kwesiima abantu kwe balowooleza mu bintu ebisatu: kwe balowooleza mu byenfuna, n'okwo kwe balowooleza mu bitiibwa, ne kwe balowooleza mu ttutumu. Okwo kwakiguumaaza, wabula okwesiima okwannamaddala, naddala ku bikwatagana n'ensimbi, njagala nnyo okukiddiŋŋana nga nkugamba era nga nange nejjukiza nti tomalibwangamu na kutwalibwa birowoozo byo na kunuuka ng'olabye omuntu alina ebyenfuna, okuggyako omuntu alina ebitende ebisatu. Alina ebitende ebisatu, oyo ye tumwegomba era ne tumwenyumiririzaamu, nga nakyo ekitonde ekisooka kwe kubeera nga alina ebyenfuna ebyo byolaba ebikunuusa. okunuuka
n'oggwamu osobola n'okukwata ku ttama nga weewuunya omuntu ebintu byolabye byakola atya byalina mu obwo bugazi Allah bw'aba agaziyirizza nabwo omuntu. Akakwakuliza akasooka ekyo kikolebwa ku muntu nga musiraamu ddala mu bwennyini bw'obusiraamu. Amma bw'olabanga ebyenfuna biri mu mikono gy'omuntu nga takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oba nga ali mu basiraamu naye abonoonefu, fala tujibuka amwaluhum, ebyenfuna bye tebikutwaliranga birowoozo. Ekyokubiri bwe kubeera nga omuntu alina ebyenfuna takoma kubeera nti musiraamu, wabula ateekeddwa okubeera nga ebyenfuna bye bya halal. Ebyenfuna bye byaki? Bya halal, nga biva mu makubo matuufu. Bw'olabanga omusiraamu ng'alina ebyenfuna ebiva mu makubo amatuufu, masha Allah. Wa hadha, ekyo nakyo kigambo kinene, kubanga mu'dhamu nnaas bal aktharuhum, bangi abantu abasinga obungi ebyenfuna byabwe min al haram. Fana'udhu billahi min dhalik. Ekyokusatu, okubeera kw'omusiraamu, omuntu nga musiraamu n'okubeera kwe n'ebyenfuna nga bya halaali tekimala kumwegomba, wabula tumwegomba senga nga tulabye ng'ebyenfuna ebyo Allah byamuwadde ng'abyeyambisa era ng'abikozesa okubeera ng'akola emirimu emituufu egimutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Amma al-muslim, omusiraamu oyo Allah gwawadde emaali eya halal aye n'agimuwa mu bungi, naye nga mwana wattu akola byasanze, akuŋŋaanya nsi, fahadha hadhuhu ad-dunya, oyo omugabo gw'ensi tatumalira nnyo budde. Dharuhu yaakul wa yatamatta, muleke alye yeyagale, naye mataa'u dunya qalil. Ebyo byokweyagala abantu byeyagala nabyo mu nsi bya mungu oba temuli nnyo makulu. Nekibeera omuntu gwe twegomba ebyenfuna bye yoyo gwe tulaba ng'afuba okubeera nga abikolamu era ng'avuganya era nga yatasabaq ila alkhairat, ng'avuganya okukulembera mu kukola obuki, mu kukola obulungi obumutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Amma saadatu alhaqiqiya, okuyitamu n'okwesiima okwannama ddala, kwekwo omuntu kwawangaala nakwo mu busiraamu bwe, mu ddiini ye, era nga obuwangaazi bwawangaala tebujja kukoma kubeera nga bumuviiramu obulungi ku nsi, wabula nga empangaala eyo gy'olaba awangaala ng'egenda mumuviiramu empangaala y'okunkomerero oyo ey'olubeerera ng'agenda kubeera bulungi. Era ekituusa oba embeera etuusa ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yaginyonyola mu Qur'an, n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agitulambikira. Ebyo nno biri mu bino wammanga bye tugezaako okunokolayo kimu ku kinne waakyo oluvannyuma lwa kinne waakyo. Ekisooka, abantu abeesiimye mu nsi muno bw'oba oyagala kubeera mu bo era abayiseemu mwenno ab'olunyanyimbe be muyita abali successful mu nsi. Ab'olunyanyimbe mubayita bali successful, ate eno mu Luwarabu babayita basuada, babayita as-suada oba al-muflihun, mwana wattu abeesiimye
bayina bino wammanga era gano ge makuba agabatuusa mu kwesiima. Ekisooka tahqiqul iman billah, tahqiqul iman billah, mwana wattu kwe kukakasiza ddala okwannama ddala engeri gye bakkirizamu Allah subhanahu wa ta'ala, bamukkiriza mu bwennyini bw'okumukkiriza, obukkiriza obwannama ddala. Obukkiriza obwannama ddala bwe butuusa omuntu abulina mu nsi aba yeesiimye, era bwe bugenda okubeera ng'okwesiima kwe tekukoma kuno ku nsi kwokka, wabula n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi, n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi agenda kubeera mirembe, era kubeera mirembe. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna. Abantu abalina obukkiriza mwana wattu beesiimye nti obukkiriza obwo bwe bubagenda okubatuusa mu kwesiima. fanasalu llaha an yaj'alana min almu'minin. ekyokubiri sa'yuhum fi al'amali as-salih, omuntu okubeera nga mu busiraamu bwe, mu bukkiriza bwe, ng'agezaako okubeera ng'akola emirimu emituufu. Ekigambo ekyokubiri ekituusa omuntu mu kwesiima ku nsi ye ne ku nkomerero ye kwe kubeera nga mu busiraamu bwe, mu bukkiriza bwe, agezaako okukoleramu emirimu emituufu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abantu bali mu loosi, wal asri innal insana lafi khusr. Abantu bali mu loosi okujjako abantu abalina ebintu ebibiri, yagamba nti illa alladhina amanu, okujjako abalina obuki, abalina obukkiriza, abalina obukkiriza, abafunye obukkiriza obutuufu mu nsi. Kyokka ekyo kimalala, wa amilu salihat, wa amilu as-salihat, mu bukkiriza bwabwe nga bafuba ne bakoleramu emirimu emituufu. amma alladhina yu'minuna, naye abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatakasalun, ane bamala ne babeera bagayaavu abatafaayo ku kukola mirimu mituufu, mwana wattu yawma idhin la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Olunaku lw'enkomerero teri mirembe ku muntu atafaayo okukolera mu bukkiriza bwe mirimu mituufu. man amila salihan, omuntu senga afaayo okukola emirimu emituufu, min dhakarin aw untha, abeera omusajja oba omukyala, wa huwa mu'minun, naye ng'ate mwana wattu agikola muki, agikola mu kkiriza. fal imanu wal a'malu saliha, obukkiriza n'okubeera ng'omuntu akolera mu bukkiriza bwe emirimu emituufu kyekituusa omuntu mu kwesiima, era kyekifuula omuntu ali successful eyayitamu mu nsi ne ku nkomerero. fahimtum? thalithan, ekyokusatu iqamatu salawat wal muhafadhati alayha, okuyimirizaawo esswala n'okuzeekuumako. alfalahu wassaada fi iqamati salah, okwesiima n'okuyitamu baganda bange kuli mu kuyimirizaawo ki, kuyimirizaawo essala. era Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi n'emigaso eminene egiri mu ssala kyava tugamba nti hafidhu ala salawati wassalati alwusta, mwekuume mwekwate butiribiri nga mwekwata ku ssala ettaano. mwekwate ku ssala emirembe gyonna, essanyu lyonna, okuyitamu kwonna, mwana wattu kwekwata ku ssala.
kyova olaba nga bwe baba batuyita okugenda eri eswala batugamba nti hayya ala sala, mujje eri eswala. bwe bamala ne batugagaza oba ne batulaga obulungi bw'eswala batugamba nti hayya ala alfalahi, hayya ala alfalah, owange jangu eri embeera eswala gye tukugambye yerimu okwesiimako, okuyitamuukwo. emirembe egyo gyonna fi dunya wal akhira kwekwata kuki? kwekwata ku swala. twatunulira omulundi ogwayita nga waliyo ate abantu nga bo eswala mwana wattu tebagasa. waliyo abantu nga bo eswala tebagasa, balemererwa okwegasa n'eswala. twalaba mu bo abatagisaalira ddala, imtana'u an adaiha. omuntu yenna eyagaana okuyimirizaawo eswala mwana wattu talina bwagenda kwegasa, era talina bwagenda kubeera mu bantu beesiimye wadde abayiseemu. twalabayo abantu abagisaala mu ngeri ey'obulagajjavu mu butali biseera byayo, n'abalala naye mu abo abatafuna kwesiima olw'eswala twalekayo abantu babika bibiri. abasooka, omuteeko ogusooka, alladhina yusalluna riyaan wa sum'a. alladhina yusallun, abo abasaala lakin obuzibu obuli ku swala zaabwe kubeera nga tebazisaala bi ikhlasin, tebazisaala na kubeera nti banoonya kusiimisa oyo eyabalagira okusaala, wabula eswala zaabwe bazisaala bimaana yusalluna, basaala naye engeri gye basaalamu yerina obuki? yerina obuzibu obumalirivu kwe basaalira. yusalluna riyaan, basaala mu ngeri y'akabandabe, wa sum'a, basaala mu ngeri y'ababawulire. eswala y'omuntu yenna asaala, n'asaala omuntu amulabe, oba n'agisaala ng'agisaala ku lwa Allah naye n'agirongoosa n'agiwunda, naye engeri gy'agiwundamu lima yara min nadhari insanin, olw'okuba amanyi nti waliwo amulaba ng'asaala. fahadhihi sala, eswala ey'ekikula ekyo tegasa nannyiniyo. eswala ey'ekikula ekyo tegasa nnyiniyo. eswala egasa nnyiniyo yeyo yokka omuntu gy'asadde lillahi tabaraka wa taala bikulli ikhlasin. qul inna salati, qul inna salati, swala gye twogerako egasa omuntu yeyo Allah agamba nti gamba nti eswala yange. ayina ebirala bye yaleetaawo naye bwe yamala yagamba nti lillahi rabbil alamin. swala yange ngisaala ku lwa Allah, sigisaala ku lwa mwami, sigisaala ku lwa mukyala, sigisaala ku lwa mikwano gyange gyempangaala nagyo, sigisaala lwa bakulembeze oba basomero, sigisaala lwa bakama bange, sigisaala lwa nsonga yonna, wabula lillahi rabbil alamin. swala ngisaala ku lwa Allah omulezi w'ebitonde. la sharika lahu, mu ngeri ey'okubeera nga siina kyengattaganya nakyo Allah wakati mu kusaala. la sharika lahu, engeri eyo wabidhalika umirtu, wabidhalika umirtu, bw'atyo Allah bwe yandagira. wabidhalika umirtu, bw'atyo Allah bw'akulagira eswalayo oteekwa kubanga ogisaala lillahi wahdahu la sharika lah. kati baana ate abatakasibwa swala bw'osanga mu suratul maun Allah yagamba tabaraka wa taala ti fawailun, eri abadde atenda bulungi bwa swala, naye ate bano agambye nti wailun, okubonaabona n'okkaaba
n'ebiwoobe ne yaaye lilmusallina mwana wattu kijja kubeera ku basaala. Kati ate asaala agenda kukaaba, asaala ate agenda okubonaabona. Labudda nasal, tuteekwa okubuuza lwaki ate twandisuubidde nti ono eswala agisaala agenda kuwona, naye ate eyo ono emusuula busuuzi mu buzibu. Allah teyakirekaawo kyereere, ensonga yagituwa naga nti alladhina hum an salatihim saahuun, abo twabalaba basaala eswala mu ngeri ya bugayaavu. Agisaala neemalidde, agisaala waayagalidde, asaala muzaayagadde. Saahuun, mulagajjavu, mugayaavu. Oyo twamulaba, naye gwe twagala yaga nti alladhina hum yuraun, alladhina hum yuraun. Abantu abo basaala essola mu ngeri y'ababalabe, basaala essola mu ngeri y'akabandabe. Embeera eyo ya bulabe nnyo, embeera eyo ya bulabe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agitusaase. So muganda wange, kenenula, yonja, gira ddala mu mutima gwo akakwateko esswalayo n'ebitonde. Esswalayo tebeera n'akakwate konna n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min arriya an yaquma arrajulu fayusalli, era kiri mu riya omuntu okuyimirira n'asaala, wayuzayyinu salatahu, n'awunda esswalaye, lima yara min nadhari nnasi ilayhi, olw'okuba alaba nga waliwo abakola batya, nga waliwo abamulaba. Fahimtum? Esswala makyazi tugamba nti esswala yetuusa omuntu mu kwesiima, naye yeekika ekyo tetuusa muntu mu kwesiima. Wa akhiran, mwabo esswala beetagasa era beetatuusa mu kwesiima, be bantu abasaala esswala nga tebafuddeeyo kubeera nga yutqinuunahu, nga tebafuddeeyo kutwala buvunaanyizibwa kuyiga swala mu bwennyini bweteekeddwa okusaalibwamu, era ne bamala gagisaala. La yutqinuuna ma yuqra fiiha, tebafaayo kukuguka na kwekakasa bisomebwa mu swala zaabwe. Tebakomye ku ekyo, era ne babeera nga la yatma'innuuna, nga tebatebenkerera fi rukuu'ihi, mu nkutama zaayo n'envuunama zaayo wadde okuyimirira kwayo. Omuntu swalla 5 sinin, asaalidde emyaka 5, naye emyaka 5 yalemererwa okumasitalinga suratul Fatiha. La hawla wala quwwata illa billah. Emyaka 5 asaala buli kanaku swala 5 naye tasobola kusomera suratul Fatiha mu bwennyini bwayo. Unzuru ila hadha arrajul aw imra'a, tunuulira omusajja afaanana bw'atyo oba omukyala afaanagana bw'atyo. Omusajja oba omukyala asaalidde emyaka 10, asadde emyaka 10, naye mu myaka 10 la yujidu qira'ata at-tashahhud, wallahi tamanyi tashahhudi, tasobola kusoma attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله ممياك كم يوم مدوغا تسولا كسميكين تويتو داج تغريزا لكنه مجتهد كل الاجتهاد عفوا نسقف بينا okulaba nga asali sola ttaano buli kanaku. Onzuru ila al-ghafla, tunuulira obulagajjavu obufaanagana bwe butyo, wa adami al-mubaala, n'obutafaayo. Abaana obasanga nno nga bayivu nga ne diguli bazirina, ebitabo bye baakasoma tobibala, naye subhanallah nga yalemererwa tashahud tamanyi sola. هؤلاء الناس abantu abafaanagana obwe batyo ala hadhar, bali ku buzibu, bali ku buzibu. Walemu okuyiga eswala emyaka 10 ogisaala. Walbaad abalala bagiyiga naye baagaana, abawu baagaana kigaane. Munange eswala giwe ku budde, ogenda okuyimirira al-Fatiha ogisome mu bwennyini bw'okugisoma, ne bw'oba osomereddeko suratul Ikhlas ogisome mu bimpi bwayo, naye nga by'osoma bitegerekeka. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Gwayogeraganya naye Allah, bino gwabigamba ye Allah. Naweeba suratul Ikhlas gy'osoma gisome mu bwesimbu. Bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Soma mu bwesimbu. Naye insan asoma mu swala n'otakkiriza nti kyasoma Qur'an, n'otakkiriza nti ali bayina yadayi rabbi, ali mu maaso ga Allah we. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Ma lakum ايش هذا الصلاة؟ ايش هذا الصلاة يا ناس؟ والله هذه المخاطبة enjogeraganya tesaana bashar, tesaana kwogeraganya naye muntu. Awange kiguli mbadde kugamba twala tugende tugombadda si ya muntu. Fakaifa yaliqu billah, egwanira etya okujogeraganya ne Allah? Egwanira etya okujogeraganya ne Allah? Tegwana babitiibwa. Tari muntu asobola kwogeraganya na muzadde we ng'ayogera bw'atyo. Muzadde we basharu mithlak, muntu nga ggwe taliyo. Era omuzadde asobola kubuuza nti owaaye gwasabuliza obadde ki? Gwasabuliza oyo obadde ki? Watara albashar, n'olaba abantu nga bali mu maaso gaabo be baba nti babitiibwa oba bakulembeze, beewuunyisa engeri gye beeteekateeka bantu nga bo. Niyo balaba oba ayogera mu maaso ga kabaka, oba ayogera mu maaso ga pulezidenti, oba ayogera namu oyo yenna gw'olowooza nti gwowa ekitiibwa. Olaba kaifa yatawaddaun, bwe basembeka ebigambo byabwe nga bataddemu ensa n'empisa. Naye idha waqafu amaama rabbihim, n'obalaba nga bayimirira mu maaso ga Allah ng'aliŋŋanga la shay, nga kyobera Allah si kintu kiryawo kya mugaso. Tarahum, n'obalaba idha raka'u,
basimba bwesimbi bakunambiriza mukunambiriza ya akhi alkarim walemererwa abasiramu osangayo omuntu ebbanga lyonna lyasaala kino oba babakola kiki daiman wa abada ate nomusanga nga tamutebekeddeeyo allahu akbar rabbina azim rabbina azim subhana sami allahu liman hamida wa laka alhamd allah wallahi hakadha yusalli kathiru min annas bwe batyo bangi mu bantu bwe basaala nosanga essola eyeraka ennya ng'agisaalidde mu ddakiika 2 ng'agisaalidde mu ddakiika 3 amaze osadde ki bino tusaala ki Hudhaifa olunaku lumu aba amaze okusaala n'atuulako ku mabbali fajaa rajulun wasalla ba'da sajja najja n'asaala oluvannyuma lwe ensaala eyo etaliimu nsa etaliimu makulu bwe yamaliriza n'amuyita kyava amubuuza ati mundhu kam tusalli omaze ebbanga kinga osaala mundhu kam tusalli omaze ebbanga kinga osaala n'amugamba nti mundhu 40 sana mundhu 40 nsaalidde emyaka 40 kyava amugamba nti ma sallaita mundhu 40 sana wadde nga gwe wenyumya weyogerako ekyo kyeweyumiririzaamu nti omaze emyaka 40 ng'osaala ekituufu kiri nti ma sallaita mundhu 40 sana emyaka 40 tosaalangako myaka 40 tosaalangako kyava amugamba nti law mutta ala hadha walau mutta ala hadha kaba kutanda n'ofiira ku nsaala eyo byenyagadde mu atharu eyo yagati law mutta ala hadha oba kussa kufiira ku nsaala eyo yamugaa ti ma aflahta abada eswala eyo teyandibadde mu eswala ezo zikutukufunisa kwesiima mu maaso ga Allah ma aflahta abada baganda bange abasaala mu nsaala eyo Allah n'abagerera ne mufiira ku nsaala eyo lam tuflihu temugenda kwesiima law mutta ala hadha ma aflahta abada Allahu almusta'an baganda bange ne bannyinaze omuntu bw'osalawo okusaala gezaako okulaba ng'opafekitinga gezaako okulaba ng'engeri gy'osaalamu yeyeegwanidde essola tugikomya ekyokuna omuntu ayagala okwesiima fi dunya wal akhira okwesiima kuli mu tilawatu lquran namba 4 omuntu ayagala okwesiima kuli mu quran okwesiima kw'omusiraamu yenna kuli mu quran qur'ani eno Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako bingi
naye mu byo mu suratu Yunus obujulizi obulaga nti okwesiima kuli mu Qur'ani mu suratu Yunus aya okuva ku ya 5:7 mpaka ya 5:8 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha nnasu abange mu abantu ekyewuunyisa bino yabigamba abantu bonna mu'minuhum abamukkiriza Allah wa kafiruhum n'abamuwakanya wa fajiruhum n'abonoonefu abagamba ki Allah akoolaga ati ya ayuha nnas abange mu abantu qad jaatkum maw'izatun min rabbikum يقول الشيخ ناصر السعدي يقول تعالى الله قام مرغبا للخلق nga yagazisa ebitonde bye في الإقبال على هذا الكتاب nga twagazisa nga tukubiriza okweyunira nnyo okweyunira al-iqbal okweyunira ekitabo kino al-Qur'anu al-Karim bidhikri awsafihi yakitwagazisa nakutubuulirira bitendo byakyo ebitendo al-hasana ebitendo ebirungi ad-daruriya lil-ibad omuddu yenna byatasobola kubeera nga abyesamba kyava mugamba faqal ya ayuha nnasu qad jaatkum maw'izatun min rabbikum ay mujjiddwa ekyokwebuulirira nakyo okuva eri omulezi wammwe Allah ta'idukum kibabuulirira watunzirukum nekibeekesa ani al-a'maali al-mujiba lisakati llah Qur'an yebabuulira nebeekesa ebikolwa n'ebigambo nga bw'oba obikoze bikutuusa ne bikukakasaako obusungu bwa Allah ebeera Qur'an al-muqtadiyatu li'iqaabihi so nga ate bwe kakutanda n'ogwa mu byo ekiba kiddirira kuba kubeera nga Allah akubonereza watuhadhirukum anha Qur'an eno yebibeewaza nebibeekesa bibayani athariha wa mafasidiha ng'ebanyonnyola buli kimu n'obuufu bwakyo n'obubi bwakyo Qur'an wa shifaa'un lima fi sudur wa huwa hadha al-Qur'an Qur'an yajjanjaba obuzibu omuntu bw'ayinza okuba nga awulira mu kifuba kye Qur'an yajjanjaba obuzibu n'okuzitoowerebwa omuntu kwe yandibadde alina mu kifuba kye wa huwa hadha al-Qur'an shifaa'un lima fi sudur min amradi ash-shahawat ejjanjaba obwagazi bw'omutima endwadde z'obwagazi bw'emitima gyaffe aswaddatu an al-inqiyadi lish-shar'i mwana wattu obuyinza okulemesa okugoberera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amradi ash-shubuhat Allahu akbar Qur'ani eyamba omuntu okumujjanjaba wakati mu bibuzaabuza abantu gye babuzaabuzibwa omuntu asoma Qur'an n'afaayo okumanya amakulu gaayo yabeera ku bunnyonnyofu amanya nti ekyo tekikkirizibwa ekyo nedda si kituufu tabona bibuzaabuzibwa so nga ate shubuhat ne shahawat bulwadde twabusomaku wano emabega nga bwe businga okuvaako obubuze bw'abantu
kyagamba nti alqadihatu fi lilmi lyaqini fainama fihi min almawaid embuliriro eziri mu qur'ani watarghibu n'ebintu allah byatugamba n'abitwagazisa mu qur'ani watarhibu n'okwekesa kujja okusanga mu qur'ani walwaad n'ebisuubizo ebiri mu qur'ani walwaid mima yujibu lilabd bituusa ku muddu arraghabatu warrahba omuntu asoma qur'ani bwafuna ebyo abaako ne byalulunkanira ate abaako ne byatya tobanga nsolo mu nsi tobanga nsolo abantu abalina qur'ani abagisoma ne bamanya amakulu gaayo babaako ne bye bamanya babeera guided qur'ani yabagaidinga ku bye bateekeddwa okukola ng'ate babikola balina bye baluubirira otuukako era qur'ani ebeekesa ne babaako bye baleka nga balina bye batya okubatuukako qur'ani wa idha wujidat fihi raghabatu fi lkhair qur'ani bwemala okusiga omuntu okululunkanira okukola obulungi warahabatu min ashar nesiga mu mutima gwo okutya ebibi wanamata ala takarruri ma yaridu ilayhi min maani alquran olwebyo okubiddiŋŋana والله حق والله حق abantu abalinako bwe batuula ne basomebwanga amateeka ga allah entakera balina kutya mu mitima gyabwe balina n'okululunkana mu mitima gyabwe kwotayinza kusanga mu bantu batatuulako kusomebwa amateeka ga allah era enneeyisa y'abantu abo ab'engeri ebbiri wallahi yanjawulo olaba abantu abalinako we batuulako ne basoma engeri bw'abanga akola ibaada nga ya swala ensaala gyagisaalamu n'obulungi bwagisuumiramu mwana wattu n'okujagala akijja mu kujjukizibwa amateeka ga allah n'abatafaayo obalabanga bw'aba tasadde talabanga alina ensonga gyakoze tewaliiwo obuzibu kya bulijjo laisa fi qulubihim rahaba mitima gyabwe tegiri mu kutya wabula bulamu bwabwe bwa bulijjo kya bulijjo وهدى قرآن فالهدى هو العلم بالحق والعمل به قرآن يجكر نميا اليابتوك يوتك الدوكرة قرآن يتصوم تكويسيما ofuna muyo okumanya okwanna maddala okwamazima bw'omala okufuna ne kukusindika okubeera ng'okukolerako warahma wahuda warahma qur'ani bulungamu qur'ani kusaasira kwa allah warahma warahma hiya ma yahsulu min alkhair walihsan okusaasira okwo bwe bulungi omuntu bwagenda okufuna wathawabi alajil empeera allah zamuwa walajil ez'obwangu ku nsi walajil nezo zagenda okufuna oluvannyuma lw'okuva mu nsi liman ihtada bihi kwoyo anaaba alungamye ne quran falhuda ajallu lwasail bwebanga qurani omuntu mwafuna obulungamu
kitegeeza nti lyekkuba erisinga okubeera eryebbeeyi. warahma akmalu lmaqasid, ate empeera nekibeera ekiruubirirwa ekisinga okubeera ekyebbeeyi. walidhalika amara taala, yensonga lwaki allah yalagira nagamba nti qul bifadlillah, qul bifadlillah. muhammadi bagambe takyali mu nsi, fe tusoma qur'ani, bwe tusoma naffe ne tubagamba. nange mbagamba nti qul, bagambe, mbagamba nga negamba nga nammwe mbagamba ti bifadlillah, ayi alladhi huwa alquran, obulungi bwa allah nga nabwo si bulala nga nayo ye quran. alladhi huwa a'zamu ni'ma, alladhi huwa a'zamu ni'ma, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. quran nga nakyo kyekyengera ekisinga okubeera ekinene. wa minna wa fadlin tafaddala allahu bihi ala ibadihi. allah talina bulungi bwe yawa baddu be nga quran. a'zamu ni'ma tafaddala allahu bihi ala ibadihi. obulungi allah bwe yawa abaddu be obw'omulembe guno teriyo obusinga kuba wa quran. yagamba nti warahmati wa birahmatihi, qul bifadlillah wa birahmatihi, ng'olina kurani. warahmatihi addiinu wal iman, addiinu wal iman. rahma ya allah bwe busiraamu n'obukkiriza. wa ibadati llah, n'okusinza allah. wa mahabbatihi, wakati mu kumwagala. wa maarifatihi, ng'ate n'okumumanya omumanyi. yaga nti fabidhalika falyafrahu, ekyo kyekibanga kibasanyusa, kyembanga mwesiima nakyo. huwa khairun mimma yajma'un min mataa'i dunya wa ladhatiha. quran n'obusiraamu byebyengera ebisinga okubeera ebyebbeeyi okusinga byonna bye mukuŋŋaanya mu ebyo bye mweyagala nabyo mu nsi n'ebiwoomerera by'ensi. fa ni'matu ddin almuttasilatu bisaadati ddarain, ekyengera ky'obusiraamu ekiviiramu omuntu okubanga ajja kwesiima ku nsi ne ku nkomerero. la nisbata bainaha wa baina jamii ma fi dunya, tolina bw'okigerageranya na bintu birala byonna mu ebyo bye mufuna mu nsi. bagala bange, allah agambye nti obusiraamu nga nakyo kye twakulembeza namba 1 n'obukkiriza. n'ayongerako ekyokubiri n'agamba nti quran, yagamba nti omuntu byebyebbeeyi ebisinga ebituusa omuntu ku kwesiima mu maaso ga allah. emabega agambye nti obwo bwe buluŋŋamu, qur'ani buluŋŋamu. simanyiyo mu nsi kyabbeeyi nga buluŋŋamu. allah gwe yawa obuluŋŋamu yamuwa obulungi bwonna, gwe yamma obuluŋŋamu yamumma obulungi bwonna. agambye nti quran rahma, kusaasira kwa allah. allah baba awadde okwesiima, baba awadde okusaasira, aba abawadde buli kwesiima. biki allah ebirala byayogera ku quran, ayati mpitirivu allah ng'ayogera ku quran. mu suratu al-isra, okumanya qur'ani yabbeeyi
kwesiima mu suratu al isra aya yanamwemu Allah yagamba nti walaqad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru laqad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru njagala nnyo ebigambo byabamufassirun tafsiri esinga okubeera eŋŋonvu gye musobola ye tafsiri eno nfunda ya mujalladi gumu byonna biri omu naye bwe yali avvuunula etteeka eryo yagamba nti yukhbiru taala allah atubuulira annahu sarrafa liibadihi fi hadha alquran ay nawaa al ahkam wa waddahaha allah yateekulula amateeka mu quran n'agalambika bulungi wa akthara min al adilla n'ayitiriza obujulizi walbarahin ala ma daa ilayhi obulambika obulungi buli kyonna kyatubuulirira nakyo wa waaza mu qur'ani allah n'abuulirira wa dhakkara najjukiza liajili an yatadhakkaru musobole okwebuulirira nga mwebuulirira ma yanfa'uhum fayaslukuh allah ababuulira ebibagasa mu qur'ani musobole okubikwata musobole okubitambulirako wama yadurruhum allah n'abalambulira mu qur'ani ebyomutawaana ebyobulabe gye muli fayadauhu musobole okubireka walakin allah yagamba nti liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura naye abantu mwe babi walakin aba aktharu nnas abantu abasinga okubeera abangi babirekawo qur'ani bagyesamba ne bagigaana illa nufura bagyesamba an ayati llah amateeka ga allah mu qur'ani agabasomebwa tegakyabagasa libughdihim lilhaq olwokuba amazima bagatamwa wa mahabbatihim ma kanu alayhi min albatil balondawo kusigala nga baagala ebyo bye baliko mu bubuze n'ebikyamu hatta taassabu libatilihim n'obasanga na mwana wattu beekwata nakugoberera bubuze bwabwe walam yuayiru ayati llahi lahum sam'a ne bagaana okuwa amatu nga bagawa amateeka ga allah wala alqaw laha baala tebagala kumanya la alqaw laha baala ekyewuunyisa ebyo abantu basalawo babikole ku bo bennyini omuntu takoma ku ekyo n'omwana we bw'atyo bw'amulera aba aktharu nnasi illa nufura abantu qur'ani bagyesamba ne batakoma bo bennyini bo wabula n'abaana baabwe babesambisa qur'ani naye ng'obulungi bwonna obudde gye bali okwesiima kw'omuntu omusiraamu kuli mu qur'ani eyo aya temala mu suratu lisra aya ey'ekinaanamu-2 allah n'ayogera ekigambo ekirala naga nti wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmuminin wanunazzilu min alqur'ani qur'ani eyo allah agamba nti yassa muyo ma huwa shifaa'un ebiri mu qur'ani ddagala wa rahma qur'ani kusaasira kwa allah eryani lilmuminin kubakkiriza wala yazidu adh-dhalimina illa khasara wala yazidu adh-dhalimina illa khasara naye abalyaza amaanya ate qur'an ebongera kufeeba nakufaafaaganirwa qur'an weri naye abalyaza amaanya bongera kufeeba bamufassiru bagamba ki bagamba nti falquran equr'ani eyo gye mulaba
mustamilun ala shifai warahma erimu eddagala n'okusaasira kwa Allah walaisa dhalika likulli ahadin naye si ku buli omu wa innama dhalika lilmuminina bih ekyo kyeyawulidde bagikkiriza almusaddiqina bi ayatihi abakakasa nti amateeka agali mu Qur'ani ga mazima alamirina bihi abagikolerako abakolera ku Qur'ani wa amma zalimun naye abalyazaamaanya nga n'obulyazaamaanya bwabwe buli muki biadami tasdiqi bihi ne bwobasomera Qur'ani balabanga byeyogera si mazima aw adami lamali bihi oba abakakasa nti byeyogera mazima naye nga baagaana obikolerako zalimun bakakasa nti mazima niye baagaana ogikolerako idh bihi takumu alaihim lhujja naye newoona oba togikoleddeeko naye yeesigale kukakasaako togenda kubona kyakwekwasa mu maaso ga Allah togenda kubona kyakwekwasa alam takun ayati tutla alaikum amateeka gange tegabasomebwanga lunye ntakera bulijjo abantu bagenda kugamba nti bala eryeteeka terimala mu suratu al isra aya ey'omwenda Allah bwe yali atugamba Qur'an wallahi emirembe gyaffe okwesiima kwaffe okuyitamu kwaffe tekuli walala kuli mu Qur'an basiraamu mmwe muzaala mulina abaana naye ayagala saadatu waladi ayagala okwesiima kw'omwana we mu byomusomesa oteekwa okubanga Qur'ani mweri genda mu suratu al-Isra aya ya mwenda Allah yagamba nti inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam يخبر تعالى الله قال عن شرف القرآن قاتبولي لكتبة القرآن وجلالته نبي يا قرآن وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى قرآن بيرامبك بيبسنغو كبيري بتوكيرد قرآن بيرامبك بيبسنغو كبيري بيبي byebisinga okubeera ebyomuwendo min al-aqaid bweba nzikiriza Qur'ani yesinga okulambikira enzikiriza esinga okubeera ey'ebbeeyi wal amal bwegiba mirimu wal amal Qur'ani yesinga okulambikira emirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi wal akhlaq bweziba mpisa teriyo kirambika mpisa zisinga Qur'ani zirambika faman ihtada bima yad'u ilayhi al-Qur'an omuntu senga akkiriza n'aluŋŋama n'ebyo Qur'ani byerambika mu nzikiriza mu bikolwa mu mpisa kama kana akmala an-nasi wa aqwamihim wa ahdahum fi jami'i umurihi abeera asinga abantu obujjuvu aba asinga abantu obujjuvu era yaba abasinga obuluŋŋamu fi jami'i umurihi mu nsonga ze zonna wano weewuunyiza ng'ate abantu balowooza
tiwaliyo ennuŋŋamya munzikiriza omuntu alowooza tiwaliyo ennuŋŋamya mu bikolwa tiwaliyo ennuŋŋamya mu mpisa esinga y'obusiraamu nosanga omuntu ng'akugamba nja kukyogera nga bwe kiri ti abaganda balina empisa ezisinga ez'obusiraamu ezaawo ezaawo kwogera zijja man asdaqu min allahi haditha ani asinga okutugamba ekigambo nga bwaba kitugambye kyekisinga okubeera ekyama ki bambi mulina empisa naye temugenda kubeera na mpisa akmal zisinga za busiraamu ezo ezigibwa mu qur'ani teriyo agenda kubaziba nazo abali mu bazungu balowooza nti balinayo enkolesi nkola y'abazungu mugiyita civilization teriyo civilization esinga yabuti awo wesekererera abasiraamu ne mu nsi z'obusiraamu ezimu nga balekawo kitaabu allah ne basika enkola y'abazungu bagireete mu bo abasiraamu muleseewo ennyambala y'obusiraamu ne mugenda n'ennyambala osanga omusiraamu nga naye ayambadde damage osanga omusiraamu mu suratu al-an'am allah oluusi qur'ani ajogerako ng'ayogeredde ddala nti qur'ani awalala ajogerako ng'alaza nti dhalika alkitab akiyita kitabu awala agambira ddala qur'an awala agamba atya agamba kitabu kati wano mu suratu al-an'am aya ya 92 Allah yaga nti wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun qur'ani eyo najissa mummwe naye ya mukisa qur'ani ya muki qur'ani ya mukisa erimu amateeka ebabuulira kwaga amateeka agaali mu bitabo ebyakulembera musaddiqu alladhi bayna yadayhi naye erina omugaso walitunzira umma alqura waman hawlaha akabenje konna akanaatuuka ku bantu qur'ani yekabalambikira ate nekabeekesa abange bwe munaakola kino mujja kufuna obuzibu qur'ani etwala atinga netulabula ku bye tutateekeddwa kukola buli kyonna ekirimu obuzibu obuyinza okudda eri abantu eri abakkiriza qur'ani ekibeekesa ekibalambika gati abanga waliwo obuzibu teyakomaawo bw'oba okyagala ebya qur'an bw'ogenda mu suratu al-baqara weetandikira allah yagamba nti dhalika alkitab la rayba fihi huda dhalika alkitab la rayba fihi
naye mu byebbeeyi hudan lilmuttaqin. Ayagala obulungamu akwate Qur'an. Teyakomawo Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Furqan ebizibu bye tulina ku nsi ne ku nkomerero biva mu kwesamba Qur'an. Suratul Furqan aya ya 33 Allah yagamba nti waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Omwalimu bwe yali ayogera ku aya eno yagamba nti waqala ar-rasul munadiyan li rabbih, omubaka yali akowoola omulezi we, washakiyan alayhi, nga yemulugunya gyali. Kiki kyeyemulugunya? I'rada qawmihi, olw'okulaba kwa abantu b'omulembe gwe, olw'okukiraba kyamuli, amma jaa bihi, nga beesambye ekyo kyeyabajjira nakyo, wa mutaassifan ala dhalika minhum, nga omubaka sallallahu alaihi wasallama alaga okunyolwa n'okunakuwala ng'anakuwalira abantu b'omulembe gwe. N'agamba Allah we ti ya rabbi inna qawmi alladhina arsaltani lihidayatihim wa tablighihim, abantu bange be wantumamu mbeere nga mbaluŋŋamya n'okubatuusaako obubaka bwo, kad aradu anhu, obubaka buwampa mbatuuseeko babwesamba, wahajaruhu, ne babusenguka, watarakuhu, ne babuleka, maa anna alwajibu alayhim, so nga ate ekibakakatako al-inqiyadu li hukmihi, kubeera nga bagoberera amateeka ga Qur'an, wal iqbali ala ahkamihi, n'okubeera nga beeyulira ennamula zaayo, wal mashi khalfahu, ekibakakatako kutambulira mabega wa Qur'ani. Qala Allahu musalliyan li rasulihi, Allah kyavazza n'ayanukula omubaka we ng'amuzza, wa mukhbiran, ng'era amubuulira anna haulai lkhalq, ti abantu abo boolaba, lahum salafun, baina ababakulembera, sana'u ka sani'ihim, abakolanga bwe bakoze, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min almujrimin. Allah yagamba omubaka we naga nti toggwamu, tebakumenya, tekisookedde ku ggwe, ne bannaabo abakulembera baalina bakiwaji ababafaanana abo, n'abantu ab'emirembe gyakulembera ku bitabo by'ennassa ku babaka bange nabo baali bakiwaji, ng'abo bwe bali bakiwaji bwe basenguka ne balaba kyamuli ne batwala nga si bya buvunaanyizibwa Qur'an. Mu suratu Naml oba Qasas, suratu Naml aya y'ekyenda mu emu mpaka ku 93, Allah yagamba omubaka atugambe ti innama umirtu, mazima nze Allah yandagira an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha, Allah yandagira nsinze omulezi w'ekibuga kino Makka, ekyo Allah kyeyafuula nga kya mizizo nga kirina ebizira mu kyo.
ate walahu kullu shay buli kintu kyonna ekiri mu nsi kya Allah. Haji Siraji naye mu ebyo omubaka byagamba atubuulire, Allah byamugamba atubuulire, yagaa nti wa umirtu an akuna min almuslimin, wa umirtu an akuna min almuslimin. Allah yandagira mbeere mu basiraamu. Omusiraamu wenna atudde wano oba ali gyali alaba oba atuwulira oba mbeereza ayogera, wa umirtu an akuna min almuslimin. Allah yatulagira tuyina kubeera mu baki? Tuyina kubeera mu basiraamu. Kimala yagaa nti wa an atluwa alquran. Wa umirtu an atluwa alquran. Basiraamu mmwe abaami n'abakyala n'abaana bammwe, wa umirna an natluwa alquran. Mwebyo Allah bye yabalagira, mwebyo Allah bye yatulagira, oba gwani oba gwani, Allah yatulagira okusoma Qur'ani. Wa an atluwa alquran wa umirtu an akuna min almuslimin ay ubadira ila alislam, mbeera omwangu okutuuka eri obusiraamu. Waqad faala sallallahu alayhi wasallam fa innahu awwalu hadhihi lumma islaman. Nabbi kino yakituukiriza, teriyo musiraamu amusooka mu busiraamu mu mulembe guno. Wa a'zamuha istislaman, n'okujemulukira amateeka ga Allah teri yamusinga. Wa umirtu aidan, mwebyo Allah byeyandagira era ekirala, alaykum alquran. Allah yatulagira okwekwata n'okusoma Quran, tugikoze eki? Litahtadu bihi, mulungame nayo, wataktadu wata'lamu, mujimanye alfadahu, enjatula zaayo, wa maanihi, mumanye n'amakulu gaayo. Fahadha alladhi alayya, ekyo Allah kyanvunaana, waqad addaituhu, nze Muhammad nkituukiriza. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Omuntu aneegasa ne Qur'ani, nafaahu ejja mugasa, nafuuhu omugaso gwa Qur'ani yaudu alayhi gudda kuye, wa thamaratuhu ebibala bya Qur'ani aidatun ilayhi bidda eri gwe. Waman dalla faqul innama ana min almunzirin walaysa biyadayi min alhidayati shay'un. Anasalawo okwesamba Qur'ani nabula ojja kuba obulakululwo. Wal ayat, aya ezirambika obulungi bwa Qur'ani mpitirivu, tetusobola kuzimalayo. Mu ahadithu rasulillah, ekitabo kino kiba kiyita suwarul Qur'ani wa fadailuha, obulungi bwa Qur'ani n'obulungi bwayo, essura zaayo n'obulungi obw'enjawulo ku yo. Naye ku peegi eya5 yaleeta fima warada fi fadaili alqur'ani ijmalan, biki mu ebyo ate luli tubadde mu bigambo bya Allah, omubaka bigambo ki bye yakozesa ebirambika ng'atulambikira obulungi bwa Qur'an. Ayati yaleta, hadithi yaleta nyingi, naye muzo tujjemu zino wammanga ntono nnyo tugende. Hadithi esooka ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ojagisanga ku peegi ya 5 agamba nti qala sami'tu rasulallah
sallallahu alaihi wasallam agati nawulira omubaka wa Allah okusasana emirembe gibeere ku ye yaqul ng'omubaka yagamba ki omubaka yagamba nti la hasada illa ala thnatayn la hasada tokwatibwanga bujja tokatibwanga muntu yenna asaalwa abantu baleke ne be balina okujjako ebintu bibiri bw'olabanga omuntu abirina mwegombe saalirwa ng'omwagaliza gw'obirabyeko abisigaze Allah abimukuumire si kyekyokka ate naawe Allah akuwa ebimufaanagana so si nsaalwa yakukiraba ku muntu ne weegomba kimuveeko gwate oba olyawo okifune kwagaliza gwokirabyeko alhamdulillah era omusabire Allah kimuteremu baraka naye naawe kimwegombeko Allah akikole ki akikuwe ate kikolerere okifune ebintu bimeka ebintu bibiri asooka yaga nti rajulun ataahu Allahu alkitaba rajulun ataahu Allahu alkitaba abasiraamu mwegombanga nnyo omuntu Allah gwe yawa okusoma Qur'an ayinza okubanga Allah teyamuwa gisoma busomi n'amuwa n'okumanya amakulu gaayo ayinza okubanga teyamuwa kumanya bumanya amakulu gaayo n'amwongera n'okubanga agezaako okukolera ku ebyo byamanya okusoma byamanya amakulu gaayo n'okubikolerako ng'abikolerako rajulun ataahu Allahu alkitaba Allah omuddu gwe yawa okumanya Qur'an waqama bihi n'omusanga ng'agikolerako ana allayli obudde bwe obw'ekiro asaalako ekiro qumi llayla illa qalila abantu bayimirirako ekiro naye nga bakola ki warattiri lqur'ana tartila basoma Qur'ani olusoma abo bw'omulabanga omwegombanga nasalu llaha an yaj'alana minhum owokubiri eyegombebwa wa rajulun ye musajja aataahu Allahu maala be baddu Allah be yawa ssente fahuwa yatasaddaqu bihi ana allayli wa ana annahar nga bayitirivu bakola mu maali eyo emirimu Allah gyayagala obudde obw'emisana n'obudde obwaki obudde obw'ekiro abo abantu babiri bebesembesebwa bebegombebwa naye olabye bwatandikidde bwasookeddeko asookedde ku muntu Allah gwe yawa okumanya ekitabo kye Qur'an هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم إرانا يجج سانغايو توبوزا كبتوفو بايو نتوف حديث يوكبير يا أبو هريرة رضي الله عنه وقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبكوا الله يقامت لا حسد إلا في اثنتين تويقوم بانغو كجاكي بنتو بمكة ناقات رجل ومسجع علمه الله القرآن ويقوم بانغا نيوم الدو الله ويوا نامو يجرز القرآن فهو يتلوه نوم سانغا انغا سوما القرآن ييو آناء الليل وبدو بيتيرو وآناء النهار نوبدو بيمسانا فسمعه جار له oluusi asitulako ne ku ddoboozi mulirwana we n'amuwulira faqal naye mulirwana n'omusanga ng'agamba nti laitani nga ndabye nze utiitu mithla ma utiya fulani senga nange Allah yampa okusoma
senga Allah yampa okumanya ekitabo kye nga mulirwana wange Allah bwe yakimuwa. Wallahi abaddu muwulira abantu abasoma Qur'an naye n'osigala nga teweegomba. Ne mulaba abaana b'abantu abasoma Qur'an naye abamu ne mbasigaza nga mbaweerera mu gasomero gye batasobola kusoma kitabo kya Allah. Mwana bahaji bangendako Makka ne mutiikiza ne Sudaisi twagala omusajja asomera Qur'ani. Naye nga abaana bamu gye basomera wallahi tebayigayo wadde qul huwa Allahu ahad. Obwesimbu bwammwe buliridda w'abasiraamu mmwe okujjako okulimba. Obwesimbu bwammwe bubaliriddawo. Naye abaddu bagamba tilaitani, abaddu bagamba ti nga ndabye kale senga utiitu, senga Allah yampa mithla ma utiya fulani. Nosanga omuddu ng'alina abaana 3 5 bonna bamanyi okusoma ekitabo kya Allah naye nga mulirwana, naye nga kutolinaamu omu, naye nga naawe olina abaana 4 naye nga tolinaamu. Lwaki ono yeegomba nti faamiltu mithla ma ya'mal. Allah senga akimpa nange senga bwentyo bwensaala nensaalako ekiro, senga nange bwembeerako mu nju yange nensoma ku Qur'ani bwentyo. Wallahi amayumba gaffe tegasomerwamu Qur'ani. Si ffe abakulu si baana baffe teri yasomera mu mayumba gaffe Qur'ani. Wabil asaf ate ekinakuwaza ndongo yeevugira mu mayumba gaffe. Wabil asaf ndongo yeevugira mu mayumba gaffe. هذا الحديث أخرجه البخاري. حديث يا عثمان بن عفان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره تمجينا كبيرة باروج كسينغا بانو بتوغيركو تمجينا كبيرة باروج كسينغا عثمان بن عفان. الله نبوانا بوانغازا نيتي أبفور بي كما يكتب شاء الله اتشافونا بدوانا بي كما يكتب شاء الله. عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقام أنت خيركم أمرونج ممي أمرونج ممي أمان أمرونج مبانبو خيركم أمان أمرونج مبانبو خيركم أمتو أمرونج ممي أباتوا بكلو بابا بكازي خيركم أمكازي أمرونج وكسينغ بكازي بالنبي منابا من تعلم القرآن من تعلم القرآن يموت وفايوكو يجي كتاب الله قرآن. من تعلم القرآن تريدون أن تكونوا من خير الناس. بمبا مواكرا كويرا مباتو بارونج بمبا مواكرا كويرا بانا بمبابيرين باتو بارونج مبانا بارونج علموهم القرآن بايكرس القرآن. خيركم أمروج ممي من تعلم القرآن يموت وافا يوكو يجا القرآن تكما كويتش وعلمه أين توارو فنايز وناجي جرزا. وهنا الأسف الشديد كم تعلم القرآن ولم يعلموه. بنكابا يسمي القرآن
ne bamanya okugisoma ne bamanya amakulu gaayo walam yuallimuhu ne bagaana ogisomesa abantu kam osanga abo wali mubekwese mu buduuka beera mu kaduuka barakallahu fikum naye oteekeddwa okusomesa abantu Qur'ani gye wasoma ekyo kyekikufuula omulungi ekyo kyekikufuula omulungi naye abo walimu ne basoma ekitabo kya Allah ne bakitegeera ne balekera abatakisomye ne babeera nga be basomesa abantu la hawla wala quwwata illa billah nolaba omuddu bambi musajja wattu olwava kiwumweyo ate abantu beetaavu nolaba omuddu nga yayimirira mu bantu yabasaaza abamanyi okusoma Qur'ani baava bali busy nolaba ebituuti bino ng'abaliko misikini tebasobola kusoma amateeka ga Allah mu butuufu bwago naye nga misikini be baliwo ate bagezaako bagataputira abantu abagasoma baliriddawa balina gye beekwesa waliwo n'abalala kyebakola kirungi barakallahu fiikum oga nti katusomese mu masomero katusomese baana nusallim abaana mubasomese naye ate bano bamukallafuuni ate bano abalina okukolera ku busiraamu ani agenda okubasomesa bano abantu abakulu ani agenda okubasomesa anze ndi eri mu masomero sheekhe mutuleke ffe tuli eno mu masomero bano abalina okufugibwa amateeka g'obusiraamu ani aba abasomesa ebyo nabyo noobiteekaawo ate mwe abagasomesebwa mune musalawo okufuuka kirala kuba bakasomesa temulina bwetoowaze temuwandiika temukwata temurivisinga muli awo eyo ye society eno bwetyo bwefaanagana n'okuboggolera muboggolera n'ababasomesa era abantu batuula wano nga babegendereza nnyo oba n'abasomesa ki kye batantabukire kino bwe nakibagamba banakikkiriza abantu ne babeeraliikirira kubanga mwafuuka bakambwe omukambwe waliraani omuntu abeere ku bwerinde tiwaliyo bye mutaagala kuwulira era tajja tobagamba basiraamu bazibuwa muli bazibu abaawo هذا الحديث أخرجه البخاري وقالوا فوندكرا حديث يا سهل متبن وسعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومبقى يجب ومساهم تيالا نيه تتجج سما كوبانغا اجاتو تواليو بود نبي جرمو بيوانفو ومتيالا يجني ومبقى صلى الله عليه وسلم نانت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله نكوي ودد الله ومبقى نامغانت مالي في النساء من حاجة ونودنا يه سينا بويتاف مسجى وليكم أبرياو نامغانت زوجنيها يا رسول الله بدين سوا يا رسول الله بوباتو مرينا مو يتوستين زمكولتي nzemumpe mbaka sallallahu alaihi wasallam namganti bako ne kyomuwa sajja namganti sirina mbaka namganti a'tiha nonya yo nawereka kazi ono ofuna wabwerere teri wadde empeta nanonya natafuna kyabambuza nti ma ma'aka min alquran kikyolina mu quran namganti suratu kadha wa kadha
omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba nti zawajtukaha bima ma'aka min alquran kale mukufumbizizza genda omuyigiriza ekyo kyolina mu Quran. Hadithi eyo sagala kubatawanya nayo erimu ebyayo bingi. Hadithi endala ya Aisha radiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah. Aisha gamba nti almahiru bilquran, omuntu asoma Quran ng'agisoma agimanyi ma'a safarati alkirami albarara, agenda kubeera n'ab'ebitiibwa ababaka ba Allah ku lunaku lw'enkomerero. Walladhi yaqra'u alquran, naye ate oyo asoma Quran wayata'ata'a fihi, naye ng'agitamattama wa huwa alayhi shaqun, ng'emukaluubirira naye nga yerwanako, lahu ajran, oyo Allah muwe empeera bbiri, empeera ey'okusoma n'empeera ey'okumenyeka n'okwerwanako. Hadithi endala ya Abu Huraira, ndowooza tusomeyo zino ssatu zokka. Hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ombaka yaga nti ayuhibbu ahadukum, omu mumwe ayagala idha raja'a ila ahlihi, nga bwe yazze Kampala obudde buzibe adde mu maka ge eri mukyala we n'abaana be, an yajida fihi thalathu khalafat, agenda okuddayo ng'asisinkanayo eŋŋamiya ssatu ez'amawako, idhamu simanin, nga nnene z'amabango. Qulna na'am, ombaka ne bamugamba nti ye ya Rasulallah y'omu akyagala. Ombaka n'agamba nti fa thalathu ayatin, aya essatu yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi, aya emu bbiri ssatu omu ku mmwe z'asoma ng'azisomye mu swalaye, khayrun lahu, zezisinga okubeera ennungi gyali, min thalathi khalafatin idhami simanin, okusinga okudda ewaka n'asisinkanayo nga bamutonedde bamuleetedde eŋŋamiya ssatu ez'amabanga amanene ng'ate ziri mawako. Aya ssatu z'osoma mu swalayo zisinga omuntu okumuwa eŋŋamiya mmeka nga nnene nga z'amawako ensava. Wallahi ebintu by'ensi bibi. Omuntu n'omugamba nti genda e Kampala okola ekintu bwe kiti, naye buli woonodde ewaka ojja kusanga nkuteereddewo nnusu bulaaya ssatu ente. Aga nti mu nnaku 10 mba nnina ente mmeka? Mu nnaku 10 mba nnina ente 30, nga tugunyinza obutagukola ngaggawalira mu mwezi gumu. Naye olw'okuba omubaka byatulaga tebiri mu kutegeera kwaffe, omuntu omusanga ebyo tabimanyi era tebimutwalira budde. Tukusoma aya ssatu mu Qur'ani mu swala yange, kinsingira kiri bino tebirina value okujjako kwabo Allah bye yaba okukkiriza. Eyo hadithi akhrajahu Muslim. Hadithi endala efaanagana bwetu ya Uqba bun Amir aganti kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffa, ombaka yafuluma n'atusanga nga tuli awo mu kifo ekisitufu emabega w'omuzikiti gw'omubaka. Faqal, ombaka n'atugamba ayyukum yuhibbu, omukumu ani ayagala an yagduwa, buli kanaku akeerenga, kulla yawmin, buli kanaku akeerenga, kino ng'akikola buli kuki buli lunaku ku makya, ila butuhanin, waliwo olusenyu baliyita butuhani e Madina, au ila aqiqin, oba eri olusenyu oluyitibwa aqiqi, n'olusenyu olulala olwakubiri luli liddawa Madina. Butuhan ne aqiqi
ensenyi bbiri ezimanyiddwa mu kibuga wa Madina. Fayati minhu, agenda afuneyo bamuweeyo binaqataini, bamuweeyo eŋŋamiya bbiri kaumawaini nga zamawako, nga buli kanako okenda genda mu aqiq oba wa Butuhan, naye buli wokeera n'ogendayo Abdurrashid nga bakuwa eŋŋamiya bbiri ng'ate zamawako. Fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin, nga ziri pyuwa nungi, tomaze kutula luganda, tokoze kyonono kyonna, wabula bazikuwe mu bulungi. Naye nga buli kanaku okeera n'ogenda n'ofunayo bbiri, n'enkya n'okeera n'ofunayo bbiri. Faqulna ya Rasulallah nuhibbu dhalik, wakati ombaka wa Allah fenna ekyo tukyagala. Qal, ombaka kyava agamba nti afala yaghdu ahadukum, omu mummwe lwaki takeeranga ila almasjidi? Afala yaghdu ahadukum, omu mummwe lwaki takeeranga eri omuzikiti? Fayuallima, nayigiriza, au yaqraa, oba nasoma. Bashir, keranga ku muzikiti, either oyigirize oba osome. Keranga ku muzikiti okole ki? Osome. Min kitabillahi ayataini, keranga osome mu kitabo kya Allah ayes. Keranga osome mu kitabo kya Allah aya bbiri. Tafuddeeyo ozisomye mu Al-Fatiha, naye keranga osomeko mu kitabu kya Allah aya mmeka? Khairun lahu, ekyo kyekisinga okubeera ekirungi ku ggwe, min naqataini, okusinga okukeera ku makya ne bakuwa eŋŋamiya mmeka oba ente mmeka? Saagala gamba oba embuzi bbiri kuba ntono. Ombaaka yagamba ŋŋamiya mmeka? ŋŋamiya bbiri. Yagamba nti wa thalathin khairun lahu min thalath. Gwomanyi oyagala kuno nayo mmeka? Bw'osalawo nagati kansome aya mmeka? Zezisinga, ate gwe ogende Butuhan ne bakuwa eŋŋamiya mmeka? Wa arba'in, okusoma aya 4 khairun lahu min arba'in, kisinga okukeera mu kifo kyonna nga bagenda kuwayo ente mmeka? Ente 4. Wa min a'dadihinna min al-ibili, buli woyongerako aya nga n'eŋŋamiya zikola zitya? Buli woyongerako aya nga n'eŋŋamiya, buli woyongerako aya ng'osinga ow'eŋŋamiya, bw'osoma aya 50 osinga eyakedde mu kifo ne bamuwa ente 50. Obulungi buno tubulekeraani? Obulungi buno omubaka yali abugambaani? Era ani abukolerako? Yaani abuwulira n'abwegomba n'agenda yeefubeko ku bwo? Yaani abwegomba n'abwagazisa omwana we oba abaana be? Khitaman, nga tufundikira eya Abi Umamata al-Bahili, omaka gye yaga nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaga nti iqra'u al-Qur'an, musome Qur'an. اقرأوا القرآن مسميت فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن يجا كجا يوم القيامة nga yegendo kuwolereza
ani agenda okuwolereza gwe Umar ku byonoono bye tulina n'obugendeevu bwe tulina ani agenda otuwolereza niyo osanga abatafaayo nina looya wange naye asigamu okwo n'akola ebyonoono n'akosa buli gwasanze looya wo ng'ogenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala yaliriddawa walilhadithi tatimma insha Allah bw'anaaba atuleseewo aye hadithi ebbiri essatu zetuleseeyo zetutayagadde kusussa maaso Allah bw'anaaba atulekedde obudde ne tulaba nga kisaana tujja zibasomera naye njagala kubagamba nakubakakasa ti alkhairu kulla alkhair obulungi buli mu kusoma ggwe n'okusomesa abaana bo ekitabo kya Allah obulungi se bulungi yenna okwesiima ku nsi ne ku nkomerero okukona abaana bo kuli mu kufaayo kumanya makulu ga kitabo kya Allah obulungi n'okwesiima kwonna ku nsi ne ku nkomerero kuli mu kukolera ku Qur'ani kuli mu kukolera na kugoberera Qur'ani abaagala mwegase nayo abataagadde mugireke ayagala wegase ne Qur'ani atajagala gireke naye huwa khairun mimma yajma'un Qur'ani ekira byonna bye mulowooza ntegerekesa bulungi tetujja sukkaawo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh